Erigon Company nebaza onalibo basalirwa nebaza Makdus Kabega bonna eri bantu mwenna mu ggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala olwa support olw'obulungi olw'obugumiikiriza mbakubiriza kino wammanga nti mbulamu bw'ensi bw'oba owangudde ekyokulaba nti Haji ajja kuwozesebwa naye ng'ava bweru. Kino tekitegeeza nti Haji omusango gumuggyiddwako, naye twasaba yeeyimirirwe agende alabirire famire ye. Bakanso bonna ababaddewo, Kanso Bawutu, Kanso Mpiima, Kanso Kirunda, Kanso Kayisu, Kanso bonna, Kanso Othmani Umaira ne Awero wamu ne Bakabega n'abalala abatali wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala omutima n'omwoyo gwe muwaddeyo ate ne mulaba nga musobola okubaawo ndowooza Kanso babasookera ddala Saara wuuno yeemweka Kaluba Enoka n'abalala. Mbeebaza abantu mwenna Ssekinnoomu abatasuddeyo gwa Naggamba ne mulemerako ne mubaawo ku lwa Haji. Twebaza kooti okubanga eramudde mu mbeera efaananako bwetyo. Ate tusaba ne mu kulamula okulala tujja kusaba egende mu maaso n'ensonga zino ezikwase bwenkanya. Haji wamu n'abalala afunye obwenkanya okubanga Ssemateeka amuwa eddembe okuwoza ng'ava bweru ye bbeeru. Bamutaddeko miliyoni 2 ez'obuliwo ne miliyoni 10 ke kakalu eri abamweyimiridde. Bwana ajja kuripootinganga mu kooti wano ate tajja kwenyigira mu kutaataaganya bujulizi bwonna. Eri bantu mwenna mu ggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala olwa support olw'obulungi olw'obugumiikiriza mbakubiriza kino wammanga nti mbulamu bw'ensi bw'oba owangudde toyeeya gw'owangudde. Twewala okuyeeya abo be tuba tuwangudde wabula tulwane okunoonya obumu n'okutabagana. Ekyo ekijja okusinga obulungi mu kutambuza emirimu gyaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale katono nnyo tubadde mu kooti. Erigon Company nebaza onalibo basalirwa nebaza Makdus Kabega bonna nayogerako nabo nebampromising okuba nga bajja kusobola kuyamba Haji. Naye nebaza nnyo media ba YouTubers, TikTokers and TVs ez'enjawulo lwansonga nti ensi yasobola okutegeera Haji nga nvuddeyo mu kuviirayo ddala. Nebaza nnyo omwami gwe bayita Godfather bwe navaayo na backing wa Godfather ng'ensi yonna eri mu kuchallenginga Haji naye Godfather simanyi oba waali ono Godfather omuvubuka ntatera kulabika naye afumintiriza. Kakati musajja mununyi agenda okwogera statement ng'alina ensonga bakyagyogerako. Ensi yonna nga tebelivingira mu Haji accordingly ku statement ez'omuwaabi eyawaaba. Nze nalabawo ekyenjawulo nti abasajja bangi bazze banyigirizibwa n'olwokuba batya olw'ekitiibwa kyabwe, olwokuba batya tebalina offices, tebalina ministry, tebalina wadde ekitongole ekibatwala, batya babbiddwa, bawaayirizibwa abantu bangi abali mu makomera naye nga tebalina misango. Okugeza ng'omuntu basobola okumusiba emyaka 10, omukazi n'ava mu kkomera ng'omukazi yafumbirwa dda n'okuzaala yazaala n'omwana bamukola DNA ng'omwana si wuwe naye nga ye yasibwa talina wagenda kuddukira wadde okugamba nti kino. N'olwekyo nebaza abalamuzi, nebaza omulamuzi abadde mu musango gwaffe okuwuliriza. Twayita ba securities nga ne woba naani n'oba okola ki 100% bali perfectly because twaleta abantu ba chairman ba mufuti betwaleta nga naawe ate nga bonna ba landlord. N'olwekyo nebaza abantu bonna babaddewo abali mu Uganda ne bweru w'eggwanga ng'abaddewo ku lwa Haji ate nga baliwo ku lwa mazima. Ffe tugenda kusigala nga tuyimidde ku mazima and try to setting a coincidence okulaba nti tugenda kulwanira eddembe ly'abasajja okusa president y'eggwanga ne parliament y'eggwanga okusetingawo coincidence ey'okulwanirira abaana ab'obulenzi ba Boy Child. Ebintu bingi ebisoomooza abaana ab'obulenzi ba Boy Child basoomoozebwa naye tewali wadde ekitongole ekirwanirira abaana ab'obulenzi, tewali wadde ministry etwala abaana ab'obulenzi, tewali wadde mubaka w'abasajja. N'olwekyo tusetinze coincidence tugenda koma ku Haji yekka
tugenda kulwanirira abo abatalina bwogerero tugenda kulwanirira abo abatalina busobozi tugenda kwewala tukwatagana ne ba lawyers okulaba nga emisango gy'abantu abatalina misango mukama bayamba babere bweru bawoleze nga bava bweru ekyokubiri nsaba president w'eggwanga atunule mu nsonga eno lwansonga okay president w'eggwanga atunule mu nsonga eno nene nnyo olw'ensonga nti abantu bangi basiddwa nga tebalina musango ate emisango gino gye babateekako gibeera miwanvu right now tugamba kuwoza bawoza misango gya 2020 n'olwekyo wangi tugende ebweru wali wabweru tugende wali ebweru wa kooti